Ochali ku LMTV Uganda program ebera step buzz sonso mala wano kawajja okujja mu yega ba celebrity na tya nyongera okujukiza nti ali emabega wa kamera bamuyise mwana mlenzi Lawrence no mwana omunezi omweru bayakwata mu kizigo nze simanyi but which is okay ate King himself nabera wali okubanga abiteeka kumpewo ate mwana mlenzi abitematema nabera Chucks the nectar Chucks abera wali nga abitematema okubanga munnange abibatuusako awo atenze kwensilivyo wamune Jo Makenze tuwerawo wano kubanga tukutwala nga tukusandagula olugambo bagayite amawulire netera kana kawala Chosen Becky akakana kempisa akana kemasaka manange mama aka omwana omulokole oyo omwana alina taata omulokole mama omulokole manange Chosen Becky mwana yakulira kaganeze banange zeno family cheka chobola banange kana Chosen Becky oyinza ogamba banange ate kuno yakoze mwanange yesterday yabaddewo ne conference nga tugamba nga bwe yagulidde taata we pichi kyokka bannange ze nkubulire oyo mwana agenda weze emyaka abiri kyokka mwana muto yaguze boda yagambye yakoze bwate banange zino kinsoza n'okukyogeranga nyimiridde n'afukamira kati gwe mbuuza nze Chosen Becky nkubulire bwe yakoze kati mbuuza Chosen Becky wangi ogambo banange nawulidde essanyu mwana gwe bino ebintu bya Katonda era nze nagulidde taata wange pichi bambi bulijjo atambuza bigeri nangamba mwana wange ngulirayo ku pichi ne bambi nabadde ndyawo nga mukyala Anet ampereza miliyoni nnya nangenda nengula taata wange pichi nenjimutoye bannange yesanyuse nagamba era nebaza mukyala Anet okungulira pichi bannange Chosen Becky omwana w'empisa enyumba abantu bakyaliyo nagamba abantu bakyaliyo ab'empisa abana b'e Masaka balina empisa abanjawulo yafukamidde kati namunaye ne tumubuuza ne tumugamba olunaku lwe wasooka oggula TV mbu baasanyuka ne bakuba enduulu Masaka yonna neekuŋŋana ne bagamba kiki ekituuse mu maka ga mulokole bafulumya ka vidiyo olwo bakola pate gyakyasinzabakuba engoma ne bategereza ne bafumba obuugi bannange obuugi ku ssaawa zino ez'ekiro mulokole oh my God ate ekyo kyali kika kubanga ye yagambye ye buli kye bakola bateekawo ka pate ne basanyuka era yagambye nze kati njagala nzimbire mama wange ennyumba bambi nsaba munyambe nsobole okuba nga nzimbira mama wange ennyumba bazimbira senga Sebbanga kituufu Chosen Becky mukazi muwala galungi mama kagembye nze bannange nebaza Katonda kubanga sikyayambala ngoye za layisi bannange oli omwana alina obujuzi agenda kyaki n'asaba anagamba era nze bw'olaba nyambadde engoye eza simanye ekyo nze nkyeyagalidde naye nze Chosen Becky sikyayambala ngoye za layisi nyambala ngoye za taata we kumbe bulijjo musumba atambula abuulira nyiri kati no yagambye mbayagala mugulire buno obuzindalo bano abalokole ab'okukuba otero balaba nga balina obuzindalo yagamba njagala mugulire atambule nga nako Becky kyenkwebazaako kimu buteekweka oyo ebyo byonna byogera yagambe era ewaabwe neyagambye singa n'abazimbidde maama we ennyumba maama we ajja mugjayo mu kamera mumulabe kubanga akyagala mani ayagala ka kamera bannange Chosen Becky kye yakoze yawanye bambi maama we neŋŋamba Lawrence si yabadde ku kamera bwe yabadde akane kana kato kobeera Queen Sylvia akanamba neŋŋamba bannange Lawrence obadde ki nze ndeka nkole interview y'omwana ono etereggwe munnange bwatyo ye bwe yagambye nagamba bambi mumuyambe azimbire maama we ennyumba ajja mubalaga mu kamera yafulumizza n'akayimba akapya mu kaagale kalungi naye tagenda kubalaga manager we
olwaki tajja bwe yabalaga ono yatente ng'asunansuna ne mutandika bwe yabalaga zitakamenyo bwe yabalaga ani David Lutalo ne mutandika ono yagambye bwakyama katumuli katusabye bw'atamukwasaganya ayinza omukwasaganya wali wonna manaja benaku ze bazibu nnyo amukwasaganya munda ne wabweru bannange muleke gwe omupya manajinga ebyawo tekabambyagane mwebale kumuwagira 2019 kandi bambi tebibadde byangu gye kali nekagambye bambi mwebale tekibadde kyangu simanyi balope wange nayo nabyofunye gyogenze nekane eno kyosaba tekyali kyangu kukaza kukana akayimba kano bankuza yali w'amaanyi nebyabangi yabangi gwe yatandikirako mulabirako ennyo ne bankuza so kati ezo ezaddako nemubuuza ku byakundi nabyegana naye banaye okumanya omuntu ng'ali mulaavu bano babayita bate bano ababiri bano bacomedian abo bagundi yali dduse ani Maulana simanyi nani Reini naye gwe omuntu ng'ali mulaavu ne bw'omubuuza erinnya lye asimayiringa Beki yagamba Maula oyo Reini Mufumbo kituufu Mufumbo naye Makenzi erinnya ly'omuntu gw'ayagala singa balyogerako otegeera Simayiro omwana yataddeko Simayiro ng'ekoma eno n'atunyumiza obuntu bw'atera okumunyumiza n'asekamu bambi munnange bye ate banyumya naye mubifulukwa wambaye mwana mwala Chosenbeki bwatyo ye bwatyo yakwasaganyiza ekintu kye mu magezi wali erimnenga atuwaka interview namwe mumwerabireko gonna atamanyi mwana mwala Chosenbeki